olina manager yampe motoka zange era bwe najja wano neŋŋamba ddala kiki kyennyinza okukolera omwana muwala ono alina eddoboozi lya AI n'ensoberwa neŋŋamba sirina nnyo naye mu mbeera yange nga nange bwensobola Irene Ntale akantu kano singa naakamutwalira mu luggya lwe bajja kumanya n'ensi eritegeera nti Irene ne bw'alikola amanyanga abantu baligamba Munnamasaka yakwagala abakazi temusiima Munnamasaka yakwagala n'olw'ensonga eno caveat musibiddaawo alyogera ki so Emmotoka ndoza mugiraba n'ebigambo ebiriko birumya abayaayi ne ba ex ba Irene abamumenya omutima abamulabye ennaku Munnamasaka ekintu kyambuzizza emmotoka y'ebirungi ebigirimu abasajja abeera nanno successful era tuyinza okutuuka ku kkula lino ery'emmotoka ate n'ekirala n'ekirala enkudi ezadde bingi fenga Success Motors Company tukuyozaayoza tukwasa ekisumuluzo kino ekitwalire omukyala Irene Ntale omukyala omulungi kaala kuba Success Motors Company wane Nakawa okusinziira ffe twagala nnyo abayimbi era twagala nnyo eri abo abasobola okuvaayo naddala nga balagira ddala nti mu butuufu balwana kuvaayo wansi n'okutumuka okuba nti no tutwala Uganda maaso kati ffe nga Success Motors wali Nakawa ekisooka tuli batunzi mmotoka zino ze tutunda era nga mulaba omukulu ono tumukwasiza emmotoka gyagenda otwalira omukyala siyo oyinza okutuuka n'ogamba oba omukyala n'alaba mu mawulire Success Motors kirabo ki kye baakuwadde ondeetera sebo tukuwadde soko omuyigiriza ne bagigula izo gitomeza emmotoka basabye bannamawulire mukuyigirize kuba yali moti bagule ne push to start Ajaluna agambye aleeta haji olese nnungu Ajaluna kyemmugamba kiri kimu amanye waakoma omuwala oyo abaddengawo nga bamulaba nga tebalina kye bamunyega omupango gwange ne mumutuukirira n'asiima kati yayagala kuggukira mu magoba naye tekigenda kusoboka era Aruna mbirujjayo essuubi genda Ajaluna emmotoka azigula mu Success Motors simanyi kakati kyenkutegeeza eno emmotoka tugikuwa gitwalire omukyala omubuuze agisiimye ajja kugisiima waba tagisiimye okomewo tumuwezi mu Range Rover Ajaluna agiina mukikubira obugalo obwo soko omuyigirize bagigula ekisumuluzo muyigirize ne Success Motors tusangibwa wano Nakawa Pepsicola tuli batunzi ba mmotoka okyetegereza nsaba byanjawulo ki byekola agenda kuwoomerawa omusi okumenyeka banjagala nga ebintu bya dadi byonna bitambula saidi olabayo ebintu bya dadi onani onasitulemu otegedde kati wano eba etandise weebale nnyo naye ekyenjawulo kyerina erina ebintu bingi ku mmotoka endala essiwaayo buli lw'omuteekamu avaamu akawungu nga kawunyanga akaani aka Irene Ntale baakakoleddemu already made sebo nzikiriza nko ekisumuluzo kyessebo nga bwe ngenda ku mirimu emirala ensensinga embeera y'obudde era nga bwe mugiraba wekuba ekinnya egamba etya egamba osole nzibu nnyo batugambye erimu ne firiigi ennyogoza kati wano esseeba erumye buli lwowooma birungi byofa tukubiriza nnyo abaana abawala muwoome mulekenga kutambula mu musana kati Irene Ntale aggukidde mu magoba okitegedde naye munaye buli lwotawooma buli lunaku tubakubiriza okuwooma ne mwesuulirayo gwa naggamba kati mwana muwala bwagudde ebintu liri paze mmotoka ng'erimu oluzungu lungi onaalusobola ogituusa okugituusa nja kugituusa ngimuwe
era emmotoka yemulindiridde. Enkeera bwe tukulaba mu mmotoka eno n'otagiwa mukazi. Enkeera munjogerere buli kimu naye asobola okuvuga mu mmotoka ya mukazi wange Ate ng'ogimuwadde lwaki yenyini asobola okugimpaamu gwe towaamuko bbaawo n'avuga ku kintu kyo. So emmotoka yiyo erimu ebintu bingi mugirabye erimu GPS ate fulutank in case of ogikutteko Irene takyagadde esibira waawo neyimirira. Erimu ne ka swimming pool wali emabega. Erimu akasenge wetweweera massage. Massage in kissing and romance. Erina ebintu ebyenjawulo era nga bw'ogiraba. Kati muno bagenda kugyongeramu ebifaananyi bya Irene Ntale ne munda. Nze bwentyo bwe yakoze. Naki kye wasima kwa Irene? Irene Ntale awunya bulungi. Alina akabina kagonda nga ttina, alina akaloboozi ka AI, ate buli lwennyongera okubeera naye nnyina ebintu ebirala byengenze ekyegeze ennaku zino musisinkanira ddala. tulya tunywa. Irene Ntale nafunye watermelon ndya bwe nnywa. Wangi? Irene Ntale watermelon Okola otya? ndya bwe nnywa. Ndya bwe nnywa. Irene wabadde ku live agambye you look so smart. Agambye ndi smart. Mazima. Laavu ng'eri. Ye ateeseteese engoye yazitunudde mu kiro. Era twamala muwakanya kubanga abadde ayagala nyambala essuuti y'ettake. Ne mugamba bebi ekyo tekigenda kukola. Nze bbaawo ndi musajja muki. Ndi musajja munnamasaka leka kunyambaza amasuuti. Nangamba tewandyambadde essuuti. Kati bagenda kujajinga ne mbagamba bebi kanfulume bwenti. Diri paza bali bakulangira amaalo. Fenga bannamasaka batulangira amaalo naye ffe bannabuddu tugumya mutwe tuli bakozi. Ate era ffe bannabuddu bwe tukyamuka ebyo bye tukola. Era nkubiriza abakazi bettanira ennyo abasajja b'e Masaka. Omusajja w'e Masaka oluba omwagala wiiki esooka mmotoka kati n'ettaka lya Irene liri Sekiwadde. Yaggukidde mu magoba tabonyeebonye nnyo nga bawala baki balala buli lw'owooma birungi bino.